Ababbi balumbye Ssaabawandiisi ne bamukwakulako ensimbi z'ekibiina zibadde za kusasula bakozi. Ebungereza amasinzizo gagugula omwezi ogujja wabula enkola yatonsemberera. Omusumba w'essaza ly'e Masaka eyawummula John Baptist Kaggwa alabudde abalina obuyinza okusalirawo eggwanga lino okwewala okukozesa embeera ey'obulwadde bwa COVID-19 okukyusa amateeka nga baluubirira okukola ebyo ebibasigazaawo nga tebalowoozezza ku mbeera y'abannansi. Anokodde enteekateeka akakiiko ak'ebyokulonda gye kaafulumizza nga kawera bannabyabufuzi okukuba enkiiko ez'okunoonya obululu era nga kati obululu baakubunoonyeza ku mikutu egy'ebyempuliziganya olw'okwewala okusaasaana kwa ssennyiga wa coronavirus. Bishop Kaggwa bino abyogeredde mu mmisa gy'akulembeddemu mu Lutikko ekitovu ng'ajaguza emyaka 25 gy'amaze mu bwepisikoopi. Gye tugendeeyo bannange COVID kyona abireese. Naye batugende waliwo options 3 ey'okulonda, ey'okwongezaayo, ey'okukolera ku mikutu gino. Singa maama taata babadde bakyaliwo badde tebajja kulonda. Kubanga ka radio kazineera, teriyo TV, ate waliwo wano social distance. Zino TV batuwadde badde radio zebatuwadde mu byalo. Kakati ate social distance eneebeeta. Ye naalonda nti omuntu gwe sirabye mu maaso nemuwulira buwulizi eddoboozi limanyi lyani. Abaganda twagala nnyo okukwatako okulabako. Nze ndi wakirowoozo lwaki situlongerayo myaka 2 tumale okuva mu COVID ono gwe twekwasa na buli kibiina kyetekeke bulungi tooke tuyingire olwokaano olw'okumatiza abantu n'okubajjamu obululu. Omukulu agende mu maaso emyaka 2 tuve mu COVID tulonde nga buli omu alonda akanaakake akateekemu akalinda akabale amanye gwalonze. Naye bino akulira olukiiko lw'abasumba ba Ekereziya era nga ye musumba w'essaza lya Ekereziya ya Kyendamitiana Joseph Anthony Ziwa okubuulira mu mmisa eno akujuliza ku bubaka obwa Yowaana Omutukuvu. Akamwa kange Katonda yakafuula ng'ekitala ekisongovu, yanfuula akasaale akazigule. Ate mu kumaliriza eri nti gwe muweereza wange Isirayiri gwe neeyagalamu. Ate mu Vvanjiri Yesu nga tannajja tubuuliddwa nti Yowaana yayigiriza eggwanga lya Isirayiri batisimu ey'okulokoka, ne Pawulo akizeemu. Yowaana yayigiriza eri Abayudaaya n'abataali Bayudaaya. Yatuukirirwa abakuŋŋaanya b'omusolo nga nabo bazze balokoke babatizibwe. Abakuŋŋaanya b'omusolo baamubuuza tukole ki? Yowaana n'abaddamu temusukkirizanga ku ebyo ebyabagabirirwa. Abatali awo nga abaserikale nabo bazze nabo ne bamubuuza nti ffe tukole ki? Yabagamba abaserikale temulyazaamaanyanga muntu n'omu era temuwaayirizanga bantu, mubeere bamativu n'empeera yammwe. Omubaka owa munisipali y'e Masaka mu Palamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga agambye nti ebirowoozo by'abannansi bisaana okussaamu ekitiibwa. Ebirowoozo by'abannansi kwe kugattibwa. Twali tugamba Mayi Museveni n'abalowooza nga ye tirina eggwanga abantu abalinamu omugabo bangi balina n'ebirowoozo bingi n'ebyomusumba nga mubiwulidde. Ebirowoozo by'abantu ebyo bigattibwe tujjamu ekintu ekisobola okuyamba ensi yaffe. COVID-19 tiyajjulula mateeka naye tiyajjawo n'amagezi mazaale Katonda ge yawa omwana w'omuntu. Katonda yatulekera emitwe gyaffe n'amagezi n'okwekolako obulamuzi judgment kukola ekyo ekisaanidde mu kiseera kyakyo. Embeera y'okwagala okwekomya obuyinza nga twekweka mu bulwadde tugyetaaga ogyebuulirirako omusumba nga bw'atulambise tusobole okugiramu eggwanga lino ekirungi. Ate ye Ssewungu Gonzaga nga ye mubaka akiikirira Kalungu West asabye ab'akakiiko k'ebyokulonda ennongoosereza ze baakoze mu byokulonda bazikwase Palamenti esalewo. Bwekaba nga kyagala kwongera amateeka gajje mu Palamenti tusunulire amateeka gonna embeera eriwo egamba etya tugende mu kalulu nga kaliyoganizo oba Bishop atiddakako kayisa online ate Ssewungu fwe tuba tukampeni nga tubeera mu bantu olunaku lulamba ekyo kye tubagamba si kweremezaamu si kubeerawo lekyasiruka ekirala wajaliyo emyezi 5 lwaki papa ogamba kati ntoleta amendments katozwadde Palamenti. Ate omubaka akiikirira disitulikiti y'e Bukomansimbi mu Palamenti Nannyondo Veronica asabye ab'obuyinza okuwuliriza eddoboozi ly'abantu ku byokulonda.
naye nga Bishop bwayogedde tetukkiriza nti eddoboozi lya Bishop liva wa Katonda. Tujja kusaba bonna bekikwatako ababadde batandise okupanikinga oba okweraliikirira nga bo beesibye ku COVID ng'ate balumirirwa abantu ba Uganda bagoberere eddoboozi ly'abantu oba bebalumirirwa bagambe nti katuwummuzeemu tumale okujjanjaba COVID ono tulyoke tutegeke akalulu akagenda okubeera fair and free. Twena kutambula tutya okukuuma akalulu kaffe naye nga bwe tukyali mu nteeseganya tufuba okumatiza Electoral Commission balabe nga bakendeeza ate nabo bawuliriza amaloboozi g'abantu bwe kiba kisoboka nga ddala COVID yatulemesa okukuba enkuŋŋaana batuteerewo bagambe nti mu bbanga lino tuwummuzaamu ate n'ekirala tetunnamanya oba COVID agenda kubeererawo ddala paka mwaka gujja. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Kadaga alagidde minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Mary Karolo Okurut okufaayo ennyo okulaba nga abali ku nsalo emutukula baba na buli kibeetaagisa okulwanyisa COVID-19. Ekiragiro kiddiridde okwemulugunya kw'omubaka wa Kakuuto County Parliament Christopher Kalemba ng'agamba nti akanyola biki akaliwo wakati w'ab'ebyobulamu n'abagoba b'ebimotoka ebinene ku nsalo oludda olwo okuva olweggulo nga baaganye okubakebera ssennyiga wa COVID-19 nti kayinza okuleeta ebizibu. Bano abagoba b'ebirukululana bagamba ti enkebera gye babakebera si ya buntu. Kalemba agambye nti omuggalo oguliko n'enkufulu ekyotera ne disitulikiti y'e Rakai bivuddeko abamu ku batuuze mu bitundu ebyo okusala ensalo ne bagenda e Tanzania basobole okunoonyaako okulya era nga n'ekifo ekyayawulibwa ku lw'abalwadde aba COVID-19 ekyotera kyagaddwa olw'okuba tewali bisaanyizo n'ebikozesebwa. Because of the total lockdown for Rakai and Kyotera district, now the traders have started going to Tanzania to rent houses there to do their work in Tanzania because there is a total lockdown, there is no business, people have loans, they have not been assisted at the border. Government must intervene to assist our people. When the high risk districts of Kyotera and Rakai, but people can move to Masaka, they can go to Mbalala, they can go to Lyandonde, but now we have these essential things which we have to do at the border. Speaker Parliament Rebecca Kadaga agambye nti government esaana etereze oba okugonjoola obuzibu obuli ku bitundu eby'ensalo. I think we need to take special attention at the border, especially at Mutukula. We want to resolve the standoff relative to the truck drivers, and then the second one to examine the movement of people going now to trade from Tanzania and live in Uganda probably, and then of course the government intervention to support them with the necessities. And of course, address the discrimination. You may have, Minister for National Guidance may have to go and encourage people not to discriminate against colleagues. Omubaka akiikirira ekitundu ekya Tororo North mu lukiiko lw'eggwanga Annette Nyakekyo ekibiina kya NRM kimujje ku kakiiko ak'ebyamawulire ne tekinologiya mu by'empuliziganya ekifo kyabaddemu nga ssentebe kiweereddwa akiikirira ekitundu ekya Dokoro North Paul Amoro okusinziira ku nampala wa government Ruth Nankabirwa. Ono gye buvuddeko yegatta ku yali minisita y'ebyokwerinda Henrietta Mukunde eyalangirira nti yeegwanyiza entebe y'obwa president. Mu nkyukakyuka ezikoleddwa amyuka akulira akakiiko kano ka ICT ye mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero Lilian Nakate. Omukubiriza w'olukiiko lwa Kampala Capital City Authority Kawalya Abubeka alabudde ebitongole bya gavumenti okukomya okugoba abantu mu bitundu bye bajjamu ensimbi nga tebamaze kubategekera we bayinza kudda. Bino abyogedde akyaliddeko abantu ku mwale Luzira n'Eggaba oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu eri abakulembeze baabwe ti okuva amazzi lwe gayanjala ne gajjula ne ganjala ebifo we bakolera ab'ekitongole ekikuuma obutonde ekya NEMA nti baze babaweereza ebbaluwa ezibalagira okwamuka ebifo ebyo. Kawali agambye nti kikyamu okugoba abantu nga n'ekitongole kya KCCA kibajjamu omusolo tekisoose kutegeezebwako. Kituzudde nti waliwo okutiisatiisibwa eri abantu baffe abakolera mu butale obulinaanye okumpi n'ennyanja. Njagala okutegeeza ekitongole kya NEMA nti tekiina buyinza bugoba abantu naddala mbifo babadde ebbanga ddene, era njagala okubategeeza nti abantu baffe abakolera mu bifo ebyo bamufuna mpola, twetaaga bwetaazi kubayamba. Gavumenti erina omulimu gw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe, so tukozese ekyo naddala mu kiseera kino ekya COVID tuleke kufrustratinga nnyo bantu.
Abamu ku bakansala okuli Segirinya Muhammad, Okwera Moses ne Alice Amongi bavumiridde obukyafu obusuukiridde mu butale obwo nti kyokka nga abasuubuzi baggyibwako ensimbi eziyoola kasasiro. Kyennaku ntusobodde okwogerako n'abakulembeze ne batutegeeza nti abantu olw'okuba nti ennaku zino tebakyakola bizinensi n'amaanyi agasobola okusasula ssente za kasasiro zigaanye. Butunulira entumu eno ey'akasasiro kati nganze chairman public health sinza kukkiriza mbeera genda bweti era ngenda kuwandiikira director wa public health nga mutegeeza ku nsonga eno ey'akasasiro. Bano nabo nga balina kasasiro bw'ati ng'ate KCA evunanyizibwa okuyoola kasasiro ono abantu ne bakaaba amaziga nga bali mu mbeera bweti kati ebisasiro byennyini bino bye bigenda baviirako obulwadde okulwala. Bo abasuubuzi basabye gavumenti nga tennalowooza kubagoba bye bakolera esooka ebawe ku mmere kuba n'emirimu gyabwe gyayonooneka. Esobole otuyambako mu mbeera enkobi gye tuyitamu. Abamu baafuna emmere abalala tebaagifuna naye kanyini kwogerera wano okasifunanga mmere. Museveni tuyambe, tuli bubi nnyini waffe tuli bubi ddala. Gavumenti tusaba tutuyambe. Kisooka kya byonna kati amazzi mangi, empewo nnyingi yo mugiraba, tetulina life jacket. Somoza kye tulina kyembeera y'amazzi. Gavumenti teyatuteekamu ssente za butimba za gundi za life jacket. Poliisi e Kabalagala yenyodde n'abakulembeze b'abavubuka mu Kampala abadde bagenze ku ttaka libalumiriza nti lyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga. Ettaka lino abavubuka balumiriza nti lyali liweza yiika 5 era ng'omukulembeze yaligulira abavubuka mu Kampala bakolereko emirimu gy'enkulaakulana kyokka mu kiseera kino balaba likendeera liggwawo. Pulezidenti ettaka eryo yalitugulira. So mu mbeera eyo KCCA yabadde custodian waalyo nga avunaanyizibwa ku bintu bya gavumenti. Era nga nti abavubuka banga mu KCCA bali abavubuka mwe tuli market ya KCCA nga bakansala babavubuka mwe bali mbawuli okulembeza abavukira mwe buli. So attaka eryo mu 2014 twagezaako kulaba nti abavubuka bakolerako poliisi n'ekulemesa nga beegasse ne basajja balaba. Ettaka eryo lyaliva waggulu eno umeyini ku kubo manji waliyo nga ligenda paka ku madala g'abasajja balaba nga ku university. Era abajjukira twali tuzimbye emidaala twali tukomya ddala kumpi ku madaala. KCCA no sigala nga tugiteeka ku nninga ettaka ly'abavubuka lirina okuba nga likulaakulana. Naye ekyewuunyisa nti ettaka eryo bazze balizimbako abantu ab'enjawulo. KCCA ettaka eryo yalifuula projekiti yo buli lwegera bweti nti abavubuka bagenda kuvaayo obudde obwo oyongeye kugamba nti efunye fanda. Buli myaka egiddako gyonna yonna ekulaga nti yeefuna fanda agenda kuteerawo abavubuka emirimu. Bwe bagamba fanda oli bagezako okulaba nti balina ssente ze basobola okufuna ne babuzaabuza fanda wo nga balina ze bakoze ekize balidde ne bayisaawo. Ronnie Sengonzi ye ssentebe w'abavubuka mu ggombolola y'e Rubaga ategeezezza nti ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno bakubukeereza nkokola bagende Nakasero baloope ababbye ettaka lyabwe. Mu mbeera tuba tusazeewo ng'abakulembeze ba Kampala abavubuka baffe tubafuniyo bagira nga bakolera. Tewali wadde 11 kye tugenda kubasaba for the period of time. Embeera wene beeteeredde okiwulira tusobola n'okuzimba akatali ak'omulembe ne baba nga bakola ki. Naye ensonga zino KCCA ezirembesezza eyungudde poliisi eyungudde amagye buli kimu okwata abavubuka. Olunaku lw'okutaano tusazeewo nga ffe nga bakulembeze ba Kampala tugenda Nakasero wa pulezidenti kumutwalira kumutegeeza nsonga zino banga ettaka yaligula ensonga ziyingiremu yanaye gye binaggwera. Tugenda kutekinga procedures za Ministry of Health, tugenda kwesiba obumasiki n'entambula tujja kutambula mu nkola y'ekisawo. Wabula omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawujjo bano abasabye okukomya okutwalira amateeka mu ngalo ti kuba ettaka eryogerwako kuliko Youth Center awatendekerwa abavubuka ebyemikono nga tewali nsonga lwaki abakulembeze basasamaza bannaabwe. Ebigambo bino bya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Ekimu ku bintu ebisinza okunafuya ensi yaffe be bantu baffe okubulwa omugongo n'amazima. Okubulwa omugongo n'amazima ku nsonga ezitali zimu n'okugezaako okukyusakyusa ebyafaayo ku bintu eby'enjawulo nga baluubirira okwefaako bokka na bokka. International News. Ebweru w'eggwanga ababbi balumbye Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza e Malawi Griselda Jeffrey
ne bamunyagako ensimbi eziwera kwa kyobokadde 11 mu mpeke zibadde za kusasula abalondoola ebyokulonda. Omwogezi w'ekibiina kino ekiri mu buyinza ekya Democratic Progressive Party Nicholas Dawsi ategeezeza bannamawulire nti awataliko buusabuusa kwonna ab'oludda oluvuganya be baazibye, wabula ab'oludda oluvuganya bagamba nti olwo lukwesukwesu lwa gavumenti kugezaako butasasula bantu bano. Nga tumaliriza, Bungereza erangiridde nti amasinzizo ga kugulwawo okuvanga 4 omwezi ogujja, wabula ng'enkuŋŋaana si za kubeera nga bwe zaali nga luli. Mu kukuŋŋaana okupya tewajja kubaawo okulamusagana kwa bantu kugwa bannaabwe mu bifuba, okukwatagana mu ngalo, abayimba ennyimba ez'amaloboozi si baakukirizibwa kuyimirira wamu, n'ebirala bingi mu nkola ya tonsemberera bijja kusigala. Bwe gabadde ag'essaawa eno, nze Olivia Kwagala sigala ku Manduso.